Sibesawayo okuleka n'ekirala nga bannayuganda ffe ng'abalwanyi abeewaayo tetwetya kwambala lwediado omulundi n'ogumu yensonga lwaki mundaba n'amayinja ndi ku ddaala lya jeno ndi ku ddaala lya jeno baganda bange ndi mulwanyi ayeewaayo enkofiira yange poliisi egitutte naye nkimanyi nti neetaaga enkofiira era n'asobola ogimpa yena enkofiira mujja kufuna endala enkofiira tujja bbawa enkofiira bagitutte naye nga ffe we tuli baganda bange tuli wano ne onalebo Sekirinnya Muhammad tuli mu kwewaamu baganda bange essanyu ly'amaanyi ennyo kuba omuntu ng'oyo avuddeyo najja n'atulwanirira amazima amatuufu bannayuganda mumwagale nnyo era mumwagalire ddala ensi ensuubize bye bigenda okubeeramu byokka era tuli mugenda kusanga famire zaffe kati ewaka kyetumanyi nti nazo mu buli mbeera yadde ng'embeera ebadde mbi kuba tuwali abadde ateekayo kakulya tuwali abadde ateekayo kakunywa ne kasaba tulaba essanyu ligenda kubeera baganda bange mutubeereremu naffe tubabeereremu ate era twebeereremu 221 mundeke nfuneko endi embeera ebadde sooka ofune koolya ekiri wano bannange ekiri wano oyinza okugamba nti emmotoka twokeramu enkoko oyinza okugamba nti muno tulinamu sigiri y'enkoko emmotoka eno kati eringa bombadiya omanyi bombadiya erimu ekigere erimu empuuta ensiike erimu emmamba ensiike ekiri wano naye ate kansala yansanyudde nnyo ye tabadde musibe naye endya gyali amu noyinza okugamba badde mukomera kansala oyinza okugamba kansala ye tabadde musibe naye maama n'abanunudde abasibe balya ffe mpipo paabwe tukola naawaze okununula omusibe olya naye nga tukimanyi nti ne kansala abadde musibe saidi emu kuba bagamba ekyagwa kwalukaga nesibataolwo abadde omutima gumuluma bambi nga teyeebakwa nga tetunava mukomera kuba mulwanyi munnaffe muswago era tetuvuddeyo naye essanyu lya nsuso nnyo mulaba ngaekyo kyakisikako baganda bange baana baabo tiimu tuli nayo ate twagala bba mulisaamu nnyo abaana baffe betuli nabo wano webali seefu obulungi waliwo omutwalako tugende mpolampola embeera yeeyo kwebaza bannange nkyakwebaza nnyabo madamu Rebecca agaba akoze omulimu gw'amaanyi senga siggwe nyabo tetumanyi olwoba kansala awumirwa enkoko bwati nga tabadde mu kkomera olwoba nga bamuyimbudde buyimbuzi yono kansala yali ekasanga ti mu pulizoni naye yalirozaako dda eno yenkola kyavumirira Museveni kyusaamu ku basibe kyusaamu akawunga kabi tubadde tufuna akantu nga kalinga kano akasanikira tukafunye olunaku lwabadde lwaggulu bampadde eggulu akatokamuogo naye nga nakakutte nenkakuba ettama batugambye mutegeke esowaani tuleeta emmere tulinde emmere gye baleeta baleese emmere nga esowaani bakuyisitidde yabwerere nga kyetaga kakukwasa mu ngalo bweti ffe tetujja kuzikiza abaddewo ng'onunula omusibe naye weeyagala anunudde omusibe naye weeyagala n'omusibe anunuddwa ffenna bwe tuba ago ge bayita amaanyi g'abantu abula Kyagulanyi banne weebale tugatta bannange bannaye Kyagulanyi bannaye tubula tukwagala nnyo wa Honorable Kyagulanyi otukozeemu kye bayita obumu kati poliisi ewulira bubyegama amala labe twadde baagala bafenjala bali ku nkoko munnaye tebayagadde nabo nkoko bali ku nkoko enkoko bweggwawo bwe tusange wali enkoko ewalala nawo ng'oyimirira eyo bweggwawo n'osanga enkoko ewalala nawe yimirira katulye ng'abasimattuka kunsa katulye ng'abagwa enkoko endala nawe yimirira n'oluguudo luna twagala ensi yonna etegeere nti aba people power bayiseeko waliwo eri ewali embuzi ennungi naye ojja paakingayo terikozekeza mbugi nsiike bali embuzi netiwaaka egezaako okwekyanga naye tetujja kuzikiza paka nga tutuuse nyina Mr. Update okusasulira ennaku z'omaze nga tebalya tusange wali empuuta ensike nga tuyimirira tusange wali emmamba nga tuyimirira
tusange wali embuzi ensike tuyimirira tugenda kuzikiza nakuzira tuno zikompensatinga zamazenga tebalya mwavu wakufa omwavu wakufa nenga Shamimu waffe esimu bagimubako Mariam Patero amwadde emitwalo 5 tumunonyezeyo ekisimu munnaye Shamimu tumunonyezeyo akasimu mukazi wattu tumunonyezeyo akasimu mukazi wattu tumunoonyezeeyo akasimu mukazi wattu kasobola okubeera nga kamubeeramu sofa abakatuwa emitwalo 5 Angela Mayanja ongambye Sefu Jane comrades ongambye Sefu Jane baana bano baleti zaabwe bazibabyeko naye tujja bafunira baleti endala enkya tujja bafunira baleti endala tewaliwo okuzikiza Mr. Plate wali kuzikiza naye kabafune ku kyokulya wano mpolampola babambi baana baffe bere badde mbize Mr. Plate nalyanga atuuse ekikulu baana baffe kubeera ku muzuuli waliwo Betty Semakula owaddeyo Shamimu emitwalo 10 ku ssimu sige emitwalo 15 soka webaze ku bantu Shamimu essimu yo bakagisondako emitwalo 15 tweyanziza nnyo ssebo neyanzeko nennyabo tweyanziza byonna ebitukolera naffe tubagamba ekintu kimu teri kuzikiza mu mbeera yonna oba tusibiddwa oba twatuvaayo nga tuli b'amaanyi n'okusingawo bamuyita Betty ondeddeko ne Mariam Patero Betty Semakula neyanziza nnyo nyabo neyanzeege naye ng'era ebyo byonna tusabiragane paka nga kyagulanyiwa ebyo byonna byebakola byonna byakutunafuya naye tebaliko nti ate tebakimanyi nti buli wova mukomera ate weeyongera maanyi tetuzikiza baganda bange tetuzikiza paka 2021 nga kyagulanyi edyaki ye pulezidenti waffe naye badde okyatunyonyeramu omwana oyo mulwadde bamukuba batya yayomba nabo kyajja kitya teri kuyomba bo bali kye batayagala ng'okwogera kigambo kyonna oyogera baga twogera namwe mwogera ne bamukuba oyogera kintu kyonna kukuba naye abalukisa nga balinga abatwala oba bizonga twogera tuliawo tusise busiri tulinga abazibete embeera gye tubadde mu baganda bange ate bwebatukwatira mugansiko nga tulinga abagenda nga tuli magati w'abasirikale batukuma maaso n'emabega akadukuba abakyala mwe mbadde mbameka tubaddemu era bantu nga bumanyi ebya Uganda naye nga tutulwa ku semiti teri kwebika bananga gavumenti Museveni tusaba otuuseemu mwene embeera yo n'otuusaamu ddi ng'ogenda embeera gye mbadde muyisaamu abannayuganda yagenda okutuusinga otukwasa obusungu okubajjako ate twekiriridde kubanga embeera gye tubadde tusulamu baganda bange tetwebika tusula ku semiti tewali luggi ng'empewo neekukweramu nga bw'okiwulira naye kyobulaba baganda baffe abamu batutesa ne balwalira nayo era abaana bamu baze bakusefu naye nga teri kuzikiza baganda bange nga batutiisetiise nga batukuba ezibbatyuni nga batukuba amasasi Museveni tasobola kumalawo Uganda yonna ne bwanatta abalibeerawo baligyeyagaliramu naye nga tugituusizza mbalayirira mu ba DPC kyonna kyekiri kijja kuggwa 2021 mulina okuvaako lazimu maishallah embeera yeeyo abali ku the April 9 page mugenda mwe temwewulira bulungi babayisawo byo ba sementi nga togimanyidde mubadde akadukuluka mwe mbaddemu nga bameka abasajja eki mubadde mukirana muomu kugambe nga teri kwebaka obeera bwoti ng'oyimirire ofuna wosigama bagenda kunyiga akwebase akutaddeko omutwe netuwerera ddala abasibe 84 katonda wange ate nga temulina masiki nga tetulina masiki gwe bayingiza talina masiki nga tubabuuza bannaaye tugenda kwebaka tutyaye tugenda tula amazima nga gali nti tolina newootuula twagezezaako okukola buli mbeera naye nga buli wetugezaako okwogerako batukuba miggo baganda bange batuleetera abasobola otutulugunya mundu omwo tusobole okuba nga tusirikira embeera eyo eriwo naye nga tuli nti bwe tuvaawo tulina okuba nga tujogeraako abasibe 81 ng'akantu ke tulimu keetaaga abantu 20 baganda bange kyekyo kiri mu poliisi ya Uganda netwebereremu byonna bigenda kukyuka 221 era mwami Museveni n'abasajja bo singa mutuuka 221 nga timuneetereza kubanga mutuviira mu ntebe tugenda bajjamu mwagala oba timwagala kuba ffe twazze
titugenda kuddayo timwategedde enzija yaffe era timugenda tegeera tugenda kukola tutya mwebereremu mutuvire mu ntebe kuba gye twetaaga Kyagulanyi Ssentamu atukolere bye tusobola okuba nga twetaaga tuli ffenna bannayuganda bakulaba bulungi bamaama abali eyo twetaaga essaala yammwe ffe buli mbeera twagigumidde tuli bantu abalina famire tuli bantu abalina abakyala n'abaana ennyumba ze tusamu tupangisa neffe twasalawo 221 bwe tuba tetugize bupiki bwe tuvuga bw'abagagga tubusasula buli nnaku $1,000 kati ennaku ze tumaze eno era tusuubira enkya abagagga baffe bagenda kuba batambula neffe tukigenda tujjako kugenda mu maaso na mirimu gya ggwanga era enkya yadde ntuusa omugagga wange nangamba piki yange giteeke wano bwengenda okutandikirwa oba naatambuza bigere paka luddawa kyonna ekyetaagisa nteko kikola naye nga sivudde ku swago tetwajja tetukyaddayo mabega baganda bange twebereremu tetuli bakozi bafujjo tuli bavubuka bayawukana ku bavubuka abalala kuba ffe kyetwetaaga tukimanya obulumi bwe tuwulira bwansusonyo baganda bange twebereremu tukyuse eggwanga lyaffe buli mbeera tujja kweyagala bwensula enjala bwe tulimala okwambala engule nja kuba sikyagisuze nja kulya ekintu kyenjagala baganda bange nga so kyetuusaako twebereremu nga bannayuganda bavubuka bannange tetuyinaayo tayimu ndala akadde kaweddeyo kekana akadde Museveni tumuwadde obudde alemedde obukozesa kati kekana akadde tetulina budde bulala bwe tugenda muwa muveeyo twerwaneko batukube batutte neffenna tebagenda tumalawo nga bannayuganda embeera gye tulwanirira abaana baffe atlist bajja gyeyagalya baganda bange baleme kuyita mu bulumi nga bwe tuyitamu tuli ffenna baleme yita mu bulumi nga bwe tuyitamu ekiseera kino singa ffe tulabirya abakadde baffe n'omukadde akubira mpeereza ekiro ya sukaali ng'ate naawe omukubira mpeereza emmere eva mu kyalo ng'ejja mu kibuga sogo yandibadde amuweza akasawo ka sukaali obaako omuceere kati ate gw'okuba n'omugamba mba bampeereza ekyokulya eyo mbeera ki baganda bange bakadde baffe eyo embeera gye tulwanirira nga bakadde ffe mwakola ekisoboka ne muyingiza mwami Museveni mu buyinza naffe ke kaseera ng'abavubuka ate tumuzze gye mwamujja 221 akabonero kaffe ambuleera NUP everywhere tweberere baganda bange abakatwegattako embeera yeeyo ttiimu yonna ey'abalwanyi bonna tuli nabo baana 28 tuli nabo ababiri babadde beeno saidi z'eruweero be badde baweza ennamba eya 30 naye abafu abava e Kampala baali 28 so freedom border yonna kyenkana ebadde mu kkomera ebadde yakwatibwa abaana baffe ne baggalibwa naye bakomyewo buto ekintu tuddemu tukikwataganye ekintu tuddemu tukikwasaganye City West ongesegenya what is the name how much is it boda emu egula $5,000,000 bwana City boda emu egula $5,000,000 naye mulimu nezennya ndowooza nezize twagula babiyanga zaali za $5,500,000 so badde ombuuza ebbeeyi ya boda olwekyo embeera yeeyo abali ku the updates online page this man has touched my heart can I have his number Rebecca agaba ayagala kuyamba enamba yo ani wala inisimu musomere enamba yo 0755 damu gisome 0755 my sister Rebecca agaba obadde ogamba steady ogamba ani ku bana ababiri njawuliraako ku babiri obadde ani gwogamba oba ogamba steady ono waali nnyo steady waali nnyo waali nnyo so embeera eriwo yeeyo abakatwegattako abali ku the updates online page abali ku the updates online page abali ku the updates online page embeera yeeyo City enamba njikuwadde City enamba njikuwadde abadde agamba soma enamba yo enamba yange mukadde wange eri 070 85 98 39 esembyayo 0 damu gisome eri 070 85 98 39 okay
yeye namba yange Commander Stede akomandinge gye badde bawambye nga bali wambye ne mukama walyo baganda bangekeberere so muganda ffe Stede yoyo naye tuli naye wano mu motoka nga tugezaako okutambuza ensonga zonna ezigenda mu maaso Stede yoyo muganda ffe tuli naye wano so embeera bwetyo bwetambula abali ku peegi yaffe abaana tumaze okubeera nga tubanunula era mu kiseera kino tuli nabo tumaze okubeera nga tubanunula mu kiseera kino tuli nabo naye nga twebaza madamu Rebecca Agaba webale nnyo balire ddala Mariam Patero webale nnyo webalire ddala Mariam Patero webale nnyo webalire ddala mulimu gwokoze gubadde gw'amaanyi nnyo mulimu gwokoze gubadde gw'amaanyi nnyo naye ng'abaana mbanunudde bonna Mr. tuli nabo era katubazaayo ewaka bawummulemu ate enkya baddemu bazoganye buto baddemu bazoganye buto teri kuzikiza teri kuwummuza paka nga engule tujambadde paka nga engule tujambadde enamba ya Stede eyo ya Airtel namba ya Stede eyo eba Airtel eba Airtel so yembeera eriwo abali ku the updates online page abaana baffe tumala batuusa Mr. Update bonna nyino confirminga nti batuuse then ate Mr. Update nga nempumulamu naye nga bwe batutadde poliisi okumanya nti itiz bakubye tear gas nga bwatuka bwatusi eno gamba abasajja lwaki mutya nnyo bwe mutyo badde baleeta abaana ng'oyinza okugamba nti oba bano bemanyi koni waali nga babaleetedde mu bunkenko bw'ekika ekyawaggulu amamundu olugalo luli ku twiga sise n'amakulu g'epiki zaabwe bazibawadde piki zonna tukomyewo nazo naye nga piki eyo buli emu ssebo tugisasulidde $5,500 buli piki bwe batugyekeeza beyiro ate ne baba ne bagamba buli piki ogi yasse buli babbize sinaabubbi bulinga buli luweero banaye bamaze tujjako eza beyiro $1,300,000 ne bagamba nti kati obata waliwo omusango gwa trafiki buli piki $5,500 kakati banka zibadde zigaddewo netubagaa kale tukatusasule wano ku kooti nti wali tabwe tuzibawadde nti ate banka charges kweganga baleetawo embeera yonna nga yakola ki yakulemesa basibe butayimbulwa kyekisinza okuneewuunyisa mazima ga Katonda mu ggulu nga basibe tebaagala bayimbulwe naye nga jjukira Mr. Update nazze mazeeko nti kama mbaya abasibe ngenda nabo kyobola nakedde essaawa emu nembeera waawo kuva ssaawa emu paka kati naye Katonda wa buyinza mwebaza ti baganda baffe tubajjeeyo twebaza baganda baffe abatubeereddemu mwebale nnyo mwebalire ddala Rebecca Agaba ye muntu omu yatuwadde $1,400,000 kintu ekyo bannange kintu si kyakusaaga ekyo ku beyiro yammwe Rebecca Agaba ye muntu omu yatuwadde $1,400,000 mwebazeeko Rebecca Agaba Shamimu Rebecca Agaba muganda wange ndi mukyala munnange naye mwebale nnyo kubeera ku struggle eno banaye mutubeereddewo nnyo buli mbeera kuba buli mwana asibibwa banaye mubeerawo baganda wange tweyanziza nnyo tusiima ne bemutukolera naffe kyekituwa amaanyi ne tutazikiza kyekituwa amaanyi ne tukubwa tyagasi nga tetutidde tweyanziza nnyo bambi buli akoze kyasobola kyonna okulaba nga tuvaayo tweyanziza nnyo baganda bange mukama abaddizeewo Mami Rebecca nange nga komanda kantwala omukisa guno okwebaza bannaye mwebale nnyo buli kye mukola tukwebaza ekyensuso singa bannaffe bonna bakola bwe batyo atasobola kujja muswago okulwana nobanga osobola otuyambako okuba tusinga n'obusibo bw'enjawulo mami tukwebaza dda Mukama Katonda akuwa omukisa akuddizeewo wojje naye nga tukakasa nti 221 sente z'otuwa obuyambi bwonna bw'otuwa oli kubisibwamu eryo essubi ffe tuliyina era kyekitulwanya nga titukoowa netusiiba enjala netukolaki naye tukimanyi nti akaseera gye kali mu nsi ensubi ze tugenda kuba nga tweyagala mukadde waffe Mukama akuwa omukisa tojjanga okwo lwanira ddala 2021 embeera yeeyo nga tulina baganda baffe tugezaako okulaba nga tubazaayo banaye abantu bangi lisiti nno nnene lisiti eya contributinze simanyi nawe eri naye nga nyina lisiti nnene actually lisiti yonna olunaku olw'enkya ngenda kubeera nga ngisoma yonna waliwo omuganda waffe eyasigaza lisiti eyo naye ajja jimpa
yonna enkyanja kubeera nga njibasomera na buli omu kasente kaya contributing kubanga oligayi yagisigaza bwatukoze enkola eno njagala abaganda baffe bano list eyo babe nga bakola ki bagiraba bulungi nnyo Mr. Update ni ono Judy Tadeo sina message gye nalabye Judy Tadeo tewali message yazze Judy Tadeo tewali message yazze muganda wange message gye nyina ya Mariam Patel ate neyo omuntu omulala yadde erinnya kingerabidde abawaddeyo emitwalo Mariam Patel 5 n'oli omukyala 10 gye 15 gye mwasonze ku simu ya Shamim so endala zibaite sinaziraba ate ng'essimu ngiyina wano naye nga list yonna enkyangera kubeera nga ngisoma buli linnya lya muntu ne baganda baffe bano listingi bawe babeere nayo babalabe abantu abababeereddemu wate kibadde kyakusaaga essente zibadde zaagalwa zibadde nnyingi nga singa tezibaddeewo babadde abaana bagenda bazzaayo yadde nga Mr. Update nange nakeddawo nenwana olutalo naye bw'omala oddulwana ate waliwo ebirumaliriza so ebirumaliriza mwate bye mukoze olwekyo tubeebaza ate neebaza ttiimu y'eruweero mwebale nnyo mwebalire ddala banaye abantu b'eruweero balina solidarity abantu b'eruweero balina solidarity njagadde nnyo solidarity eyo singa tunagitambuza kakasa engule tujja kujambala kubanga abaana b'eruweero baganda baffe bafuna obuzibu ne mbakubira essimu ne basalako immediately wano muganda wange Steve eruweero na Mr. Update ndi ku police bami nga tovaawo babbi weebale nnyo weebalire ddala weebale nnyo weebalire ddala weebale nnyo weebalire ddala so embeera bwetyo bweri abakatwegattako abali ku the updates online page tewali kuzikiza paka nga engule tujambadde mbategeeza waliwo bambi omukyala emu yatuweze 15,500 bambi weebale nnyo waliwo avuze boda n'ava eruweero mu tawuni eri gy'abadde n'agamba Segirinya mbalabye ku live n'aleeta omutwalo bane kino ekintu ze naaludde okukiraba waliwo abavubuka babiri bazze ne baleeta emitwalo 5 kweganga olabira ddala mu butuufu abantu solidarity gye bakozesa yeeyo yennyini egenda okutwambaza engule yennyini egenda okubeera ng'ekola ki etwambaza engule n'olwekyo solidarity eragiddwa eruweero njagadde nnyo solidarity eragiddwa eruweero njagadde nnyo because mbutuufu mu ngeri emu oba mu ngeri endala mbabuulira engule tujja kujambala nga tewali agaana because abaana bonna abali determined ne batadde mu kooti era basigadde bakyawaga nga tubakomako bukomi baneete muwaga tusooke tutuuke nga ati nedda ssebo kiri kiwedde oba butukwata naye nga enwana yonna onosooka n'olwana n'ozikizaamu aye n'oddamu n'olumba olwana n'ozikizaamu n'oddamu n'olumba mu nkola ey'ekiyeekerayo batyo bakola naye nga tubajjeeyo baganda baffe mwebale nnyo mwebalire ddala Anisha Namala muno inakuwadde namba ndala okozesezza ndala sorry so embeera yeeyo abali ku the updates online page abali ku updates online page tubaagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kubeerera mu baana tugenda twolekera enjego z'ekibuga Kampala tugenda tufuluma district y'eruweero tugenda tuyingira Kampala naye nga bambi mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna ababeereddemu abaana baffe mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba Katonda abasasulemu mu ssera buli omu wajje Mukama Katonda amuddizeewo buli omu wajje Mukama Katonda akuddizeewo essimu Mariam Patel abuuza essimu etuuseewo ya Shamim twasembe emitwalo twakomye ku 15 gye twafunyeeko waliwo ekiddo ya mumbadde nti teri kuzikiza so embeera yeeyo bambi bantu mwenna batubeeredde mwebale nnyo tugudde mu bujjamu
naye ng'abaana bonna tuli nabo abaana bonna ndi nabo 28 sofa ababiri baali beeri naye 28 tuli nabo naye nga twolekera Kampala mpola tusanze traffic jam kitegeeza nti Luweero tumuvunuse simu tukomye ku mitwalo 15 gye tukomyeko sofa abasonze yadde Mariam Patero n'omukyalo omulala ze 15 zetufunye ku simu ya Shamimu usajja simu ye bwaje mubbyeko naye nga teri kuzikiza tujja kulwana paka olutalo gwe tulugusa olwekyo awe tukomye awo zezibadde zakajja naye nga mbabuulira tewali kuzikiza tujja lwana paka omuntu asembayo tuli basanyufu nti abaana baffe bonna tuli nabo tulinako omulwadde tugenda kumutwala mu ddwaliro tulinako omulwadde tugenda kumutwala mu ddwaliro omulwadde yekka gwe tulinako era bwentuuka tugenda kubeera nga tumutwala akyatogula omuganda wange bwentuuka tugenda kumutwala mu ddwaliro abenga ajjanjabibwa uwa agudde ku accident nga waffe wapewa power batugambye waliwo omwana waffe afunye accident naye ye weeruweero side eno kandabe oba ebifaananyi bizze waliwo omwana waffe mbu afunye accident byakomera gye mubadde katonda wange mwana waffe gwe bakonye wuuyo waliwo omwana waffe gwe batomedde bambi wuuno waliwo omwana waffe afunye accident ate bwe tutuuse bulungi tuvuddeyo bulungi bannaye asigadde mu ddwaliro kyono naye nga weeno sayidi z'eruweero ndowooza mumulaba omwana waffe kibi nnyo kibi ddala aye tubali tuvuddeyo bulungi naye ono w'esayidi z'eruweero afunye accident ngenda kwongera okunoonya details ngenda kwongera okufuna details ze wuuno bansindikidde ebifaananyi nti afunye accident tetutegedde evudde ku ki tetutegedde evudde ku ki because nange ebifaananyi bakabimpa katikati eri mukyaja nange ebifaananyi bakabimpa katikati mwana waffe yoyo kale tubali tuvuddeyo bulungi kati ate raba omwana waffe omuna people power ku sayidi ezeeyo eruweero simanyi kivudde ku ki kubanga tetwaliyo mbeera yonna eguddewo naye wuuyo ebifaananyi bakabimpereza era abimpereza namuteekako people power w'obulenzi bambi biibyo abimpereza oba simanyi mbeera gy'alimu naye ngenda kukubirako omuganda waffe ono atubuulire omwana waffe mumpeekaawo katwogereko naye wano atubuulire embeera evudde ku ki afunye obujjanjabi oba afunye obujjanjabi bw'aba tafunye bujjanjabi ate Mr. Update bwentuusa bano ate nzireyo tumukime tugende tumujjanjabise embeera bwete bweri Steve muntere ku loud speak gyebali gyonna gyebali ssebo kale kakati kiki ekiguddewo accident evudde ku ki owa piki akoze atya agenze kati ki ekimutomedde emmotoka kakubire ku simu endala ewulira simu gy'olina bannange
kamukubire ku ssimu endala tusobole okubeera nga tufuna update accident evudde ku ki twagala okumanya accident evudde ku ki Valerinia Annington, thank you so much. Webale nnyo webalire ddala Valerian Annington, webale nnyo webalire ddala. Kasooke tufune accident kwevudde essimu ya kansala Shamimu emaze amaanyi essimu emaze amaanyi nga obanga ayogerera mu ndeku nemala amaanyi neŋŋamba owaayi sijja gisobola kangiveeko naye ka tusooke tumanyi omwana ambeera kivudde ku ki accident eguddewo bwe kiba kyetaaganga kuba kati eyo gye tumulese teri bujjanjabi kiba kyetaaga mukimayo ate Mr. Update mukimeyo tumujjanjabise nendabye ali ku ttaka awo kati awo waali connectinge katuconnectinge tumanyi accident yevudde kuki muganda wange alo accident yevudde kuki obadde onnyonnyola Bade kunnyonnyola nti omwana waffe abadde ayambuka nga wakava newo obulenzi kati adde atuuka mu kkoona ono wabbisa omulala n'asalamu busazi mu kkubo we beetomereganye asaze mu kkubo omulundi gumu ono n'amwekanza n'amukuba zibadde piki na piki piki na piki kati mu ddwaliro mujja mututa waliyo bali mu mujjanjaba bali mumukolako kubanga tibasoze nga muteekako eccupa y'amazzi engeri gy'abadde agira breeding ennyo nti asoko akanemitondi bamutunge kuba wano waggulu ku liiso walayika waliwo ekimufumise kuba waliwo ekituli ekimufumisa kimufumisa wa ku liiso waggulu ku kisige nga kikkirira paka wano eriiso we lisembera then kano munne gwabadde aweesa omulala ye obuvune abufunye ku ngalo kwokka engalo zezigize naye ono waffe afunye buvune ku liiso kati kyembuuza weeno Kampala oba weeyo Luweero aweeyo kweno ttiimu eyazze leero Luweero kuba avudde Kampala okweyimirira kuba avudde Kampala okweyimirira Katonda wange mbadde kuweza ne kubifaananye ku WhatsApp mu embeera mwali ku WhatsApp yo mbadde ngitaddeko nga kibi bannange kale katugezeeko mukwasaganya tulabe mbadde manyi weeyo kale kati kankeere bukeezi eyo kale abakatwegattako mawulire geego yavudde Kampala mu kusooka adde basose ne batugamba weeri naye mbu yavudde eno Kampala kubazze okweyimirira abadde avuga then piki na piki ze zitomereganye n'ayisibwa bubi nnyo naye ndowooza njakkeerayo ku makya Mr. Update njakkeerayo ku makya ndabe ensonga bwe tuzikwasaganya tubaye tuvuddeyo mu mbeera nga ya ssanyu naye ate ekiguddewo ate kyekyo jjukira poliisi ebadde egoba abaana baffe so yembeera eriwo kandabo Mariam Patero ogambye tumufunire emmotoka emuleete kandabe oba tusobola okikwasaganya anziremu mukubire oba basobola omuteeka mu mmotoka ne bamuleeta ne bamuleeta kaakati tusobola okufunira amafuta n'ofuna emmotoka n'omuteekamu n'omuleeta ne mufuna emmotoka netugiteekamu amafuta tusobola naye omuleeta nitumujjanjabira eno e Kampala kale tusobola anti kati kwasaganyawo mbulira amafuta gammeka kansoke kwasaganya ombulira amafuta gammeka Mariam Patero idea gy'oleese ekola katulabe amafuta akyetaaga gammeka tube nga tusobola okubeera nga tugasindika abenga bamuleeta e Kampala butereevu ate mutwale mu ddwaliro ajjanjabibwe naye nga first aid yo abadde afunye naye lwakuba ebifaananyi byendaba wano ndaba bya muntu ali ku ffulo ndowooza ku kitanda lwakuba tekuli ndowooza bigoye
kaako naye ayisidwa byavamu omusayi mungi nnyo era poliisi bino byonna yebireeta tuvudde tutambula tugenda tuvuddeyo bya mirembe naye ogenda okulaba nga ate bateekawo embeera so kati kaninde abaana bano bampe ripooti then bwe kiba kyetaagisa bamuteekemu abenga ajja butereevu Kampala abenga ajja butereevu Kampala tulabe nga tusobola okubeera nga tumujjanjabisa amannya ge tetugamanyi naye nange nnyina bifaananyi naye nga batugamba y'omu ku baagenza okweyimirira era embeera bwetyo bweri abaakatwegattako munnaffe